Waswa John mukozi mu kampuni ya Kehong Uganda Agricultural Park mu gombola y'e Butuntumula gyakoledde okuva omwaka oguwedde wabula n'atawanyizibwa mu by'empuliziganya ne bakama be olw'okuba nti ba China. Awajja nakusayiningirako baagala amazzi nakusongera ku mazzi agala kyuma gundi agala tractor bebityo nga sayini. Ono atugambye nti ye ne banne bakola n'aba China era ebiseera ebimu banyuka nga tebenyeze kigambo olw'obutamanya lulimi lwabwe. Abantu ffe basanga obuzibu nti olulimi empuliziganya bateriiwo. Wabula abakulembeze ba disitulikiti Luweero balina enteekateeka mu bagenda okuyambira abantu nga Waswa okuyiga olulimi oluchina. Nteekateeka ensi zaffe eza Afrika n'ebitundu byaffe nga Luweero okusobola okukwatagana n'omulembe kati nga bwe gutambula. Enteekateeka y'okusomesa bannayuganda oluchina mu disitulikiti Luweero yatandika mu Gwokuna omwaka guno era ng'ewomeddwamu omutwe aba Confucius Institute e Makerere nga bali wamu n'obukulembeze bwa disitulikiti. Nti bwe tutateeketeeke baana olwaleero okuyiga oluchina okusobola okujja mu nsi eddako kubanga eri yegenda okubeera world power. World power bw'eneeba ng'efuuse nga ye China kitegeeza abantu bonna ebigere bigenda kuba bisonze China. Abayizi mu masomero abiri erya primary ne secondary be bakaganyulwa mu nteekateeka eno nga we butuukidde kati balina bingi bye bayize. Olaba Everest tusoma ku oluchina tulusoma naye tulukola era tusuubiza abazadde baffe tujja kola nnyo tujja tuuka ne China tujja tuukayo tujja be aba business woman. Eggwanga lya China lye lisinga okusiga ensimbi mu Uganda ne kampuni ezisukka mu 36 era bannayuganda abaliyo 300 be bakola emirimu mu kampuni zino so ng'era abasuubuzi bangi ebyamaguzi babijja China. Carlton Scovia Nakamya, NTV.